Oluvannyuma lw'omugga Katonga ate okubooga ne gusala era bwe gutyo ne gwonoona oluguudo enti by'entambula ne bitaataagana okuva e Kampala okudda e Masaka. Olunaku olwaleero Salt TV etanduludde ku bigere okutuukako mu bubuga obw'enjawulo obwakolanga ensimbi ku luguudo olwo okulaba embeera nga bw'eri. Okuva olutindo lwa Katonga bwe lwagwamu ssabbiiti ewedde, ebyentambula byasanyala ku luguudo lw'e Masaka, ekyaviirako ab'obuyinza okusalawo emmotoka ezimu ziyite ku luguudo oluyita mu kibuga eky'Empigi okudda e Butambala paka Ssembabule. Leero Salt TV etanduludde ku bigere okwongera okumanyisa gwe omulabi waffe ku mbeera eri mu bubuga emmotoka zino gye ziyita. Mu kibuga Mpigi akalippagano k'ebidduka kasusse era abazadde betwogeddeko nabo tebakyatuma baana baabwe ku makubo olw'okwerinda obubenje. Gavumenti etuyambe oluguudo lw'e Masaka erukole lugwe mangu esobole okutawunyizaako ku ebidduka bingi ate nga tuli beeraliikiriza abaana baffe bagenda kuddayo mu masomero okusoma. Twawulira nnyo essanyu naye tetwafunamu. Ate n'ebimoloka tubitya engeri oluguudo gye luli olufunda kale nze bwe mulaba buno ndi mu kweraliikirira accident ziyinza okubaawo ng'emmotoka mpitirivu ekulotini ogenda okulaba nga ekyamazima emmotoka ejjennene ekuyitako endala eva mu maaso. Mu butale obw'emmere etali nfumbe obwesudde Main nga Kampigi Central Market, abasuubuzi bakulukusa maziga olw'abaguzi okuba abatono so nga babadde n'essuubi okuyingiza omudidi mu kaseera kano. Transport mungi okusinga ate wekibadde wano ku Masaka lwe. Akati awo emmere erina okuba ey'ebbeeyi ennyo, erina okuba nga y'ebbeeyi okusinga lulenga bw'ebadde. Weewaawo okukaaba si kwa bonna, waliwo n'abasaba Katonda aleme kutereeza kkubo embeera eno bagifunyeemu. Biba zitanga kumi dukola ku ssente kwazo tuzikola zikuwulira alaali gafa abandana tuzikola nga tunatuyambira ddala ekkubo eryo ligaana okukolebwa oluka ziyita wano abantu baali bajja boojabooja ku kkubo abalala nga batunda amafuta. Amanyi bagamba waba ekibi wabawo n'ekirungi. Ab'oluguudo eri bo bakoseddwa nti oluguudo lwabotose naye ffe ate twafunye mubuuza tutya. Abantu beeyongedde Empigi bizinesi zikola kale kwegamba ffe tetusaliddwa nnyo okutwaliza awamu. Abatunda emicomo ku siteegi y'oku bikondo wamu n'abagaba ba bodaboda basiiba ku matatu nga beeyanise nga nswa anti ebyokufuna bakasitoma byadda mu birooto. Waliwo ete kilo 7 leka tulete kilo 3 ate nazo nezidibwa. Tusaba gavumenti yangu yekola oluguudo. Kati erita omuntu tasobola kujja ng'ayagala kyakulya tayinza kubalaba. Obokitegeera baali badde babaleka ku kkubo ku Main abantu ne babalaba nti ebyokulya weebiri. Siteegi ya takisi ezidde Gomba eyolekedde okuggibwawo Empigi olwo etandike kubyanza kubanga bbaasi n'emmotoka ezidde Masaka abasaabaze zibayoola ku makubo. Ati abatakisi b'Empigi nabo bakiguddeko tebakyalina webafunira wakati emmotoka kati eziva e Gomba esobola okupiikinga wano n'ekutwala ku ssente ntono. Mu kabuga ak'Esseeta e Butambala ne Kaabasanda abaayo embeera bagyogerako bwe bati. Temunanyumirwa bulungi kuyita kwa mmotoka wano. Ate tunnaba kuganyulwamu yadde akaseera akatono yadde. Bayitawo misinde? Bayitawo misinde. Singa oluguudo lubadde balukola kiriya tubadde lugenda kiku ate n'akisidenti abaana ekkubo tebalimanyi kitegeere ekkubo tebalitegeera bulungi. Bo abayonja ekibuga Mpigi bakola buteddiza baleme kuswala eri abakulu abakiyitamu. Byamutalimu Kizito, Salt TV.